abafisiza obuti ne mujja mutulabe nga mutoddeyo ssente tusinde mwebale abanda bajempire eyo mumpaana w'enyimbisa essanyu olwaleero ndi munyiivu mwabambi ekyesaba amatu abakyala abantiisa obubaka abangambye mbuuza abaami lwaki omusajja bw'okwana n'otuusa kumpisa olwo abadde omukazi n'omufuula ng'omwana olyoka omucunga n'abeera ng'omukozi bw'alibeera n'omukozi olyoka omucunga n'abeera ng'omukozi bw'alibeera n'obwana bonna n'obubunya emiwabo badde ngamba baana baabo kyobamalako essanyu munnako obonyabonya otiyo takwesibangako wamusanga kabulungi n'omugamba we yalunkiwa era ate wakomaawo nembeka n'omusuubiza womulabanga kwini abeewakaana abasiibula kati omuzaddemu abaana oyagala okufuna abapya weewale kutya nedda omuzaddemu abaana oyagala okufuna abapya osanga abanyirivu abo akuba eyo gy'oyita tirambi baffe bambi tubaawa ekitiibwa naye ne mutulabye ennaku soko lugemu lino naliwandiika n'obusungu bungi sadimanye ndimalako yobira binsobete mama baana mmwe binsobete mama ekyokola sinnabakizula birowooza nendekaawo bwentyo n'obwongo bunneegasse bonna era mwana eyandaga omukwano nendowooza mbwali kunzezeka wayiseewo akabanga kabale yengiriya byakoze siba ebyo kolentiani andokanse kolentiani andokanse ayagala okumbusa amasanyu munanga yengiriya sebo sanyalaze g'ekyanze mazima ebiwaya byegase mulingira avuma life easy danger wabula yengene ya tata amasanyalaze g'ekyanze mazima ebiwaya byegase mulingira avuma life easy danger kwagaza wangu nawe tata amasanyalaze g'ekyanze gonako digida kyewagula badi new style yengiriya byewangamba kululiwulira yangamba kulumi nga kyankwana yannembalimba buli kadda kyakubeera nange nga kyenjagala kyava wayiseewo akabanga kabale yenginiya byakoze siba ebyo kolentiani endokanse asinga yali mmere mugamba yenginiya wuliriza nga yali mmere mugamba nandiridde mukekereza njala ennuma olutatadde kawendyako oyo nga yali mmere mugamba nandiridde mukekereza njala ennuma olutatadde kawendyako oyo mpeweera makyanga mulyako sawa 7 muddamu 11 mulyeko abamukwatako ndagalwa mukwano gyolya ayingiriya gonnuma ndagalwa omukola yingiriya wange wabula ligida yingiriya bakwegamba banti naye bateeko oyakalenze kyokuba mwavusi kifaanako kasitonjagala nzenga ntereera nze mugambye saabifaanako kasitonjagala nzenga ntereera era sente tujja kuzifuna tusabe lugaba kasitagwe woli yingiriya wange yalazeewa mukwano kyobiya ampulira gunnuma yagalwa mukola yingiriya wabula ndabye okuswala nali mwesize nnyo nga mukwano gwange namwesiganga muntu munene wadde gaddi wange tugenda okola emirimu gyo n'amasanyalaze gonnaka tugenda okola emirimu gyo n'ebiwaya byegase tugenda okola emirimu gyo lengera ebiwaya byegase wabula yengene ya taata sanyalaze g'ekyanze mazima ebiwaya byegase mulingira avuma life easy danger kozesa wangu nawe taata
Ulira nakunze baana bakitange nnyo amanyedde ozi wandituuse mu bwangu siza mirembe nga bwe mumanyidde luli olusimbi ndabise ntuuse n'obusungu buka kiri e Uganda twetaaga ssaala nnyo kutetooki ne muliisa mwenensi olaba ebiriwo olemena kunneekwasa lina omuyimbi wammwe saabagamba ate emizawulira mukoze bingi nnyo bugagga bw'ensi eno kwagala okubweza ate neweerabira ne bw'oba mugagga otya bugagga bw'ensi eno kyemmanyi tozikwa nabo eyo kanveeyo koneko okubyendeese beeyi y'ebintu buli lukye paaluuka kyagula 10 kakati mutwalo gumu naye abange gyeraga Uganda wa naye Mukama tusaba otuyambeeka kuba e Uganda beeyi y'ebitundu esusse kintu kigula weetaaga mitwalo kati talina senta nakola atya mwenensi naye Mukama tusaba otuyambeeka kuba e Uganda beeyi y'ebitundu esusse kintu kigula weetaaga mitwalo kati talina senta nakola atya mwenensi sabula lita mwende amafuta tebeeza gigula ebbeeyi nga tekonnagafe wano gavaho imaane gagenda iri eri ate okudda kuno ne bagatuseera ate kutta sabbuuni ebyandituyambyeka omunyu sukaali pananga ebyalinnya gwe wandigambye akakanye ku ebyo ye akuddamu kimu omugaati gwesonyiwe atakusobola muwogo mungi nnyo ogenda omuggulo twalekawo eriire tunamuguza ki ng'ensimbi zanafuwa ngakola ebiri atuusa 5 eka abasiga nsimbi bemusuutiriza obuyita buyambi so batubba nabo tubalaba Uganda wano kwereeta so mukwereeta balina ekigendererwa amataka amalungi gonna gatwalwa agandiyambye wano munnansi aganyirwe webale wana amazzi kimanyiddwa bwe bulamu amasannyalaze gonna twetaaga ebintu ebyo bigulwa siringi nkumo naye bakuluuti nsabamu bikirize omusolo omutulega mungi wano gokoza akatono aba ayagala era awuze olw'omusolo atunda ogumulegwa naye nanga bigulako kiva okuba enseera Uganda ekalubye batalimu enyweze kiri 40 n'ebusooka kyatuuka aluwa mbaale bambi bakirojja nabo ate Buganda ku nkatuuko twatuula naye Mukama tusaba otuyambeeka kuba Uganda ebbeeyi y'ebitundu esusse kintu kigula weetaaga mitwalo kati talina senta nakola ate mwenensi naye Mukama tusaba otuyambeeka kuba Uganda ebbeeyi y'ebitundu esusse kintu kigula weetaaga mitwalo kati talina senta nakola ate mwenensi naye Mukama tusaba otuyambeeka kuba Uganda ebbeeyi y'ebitundu esusse kintu kigula weetaaga mitwalo kati talina senta nakola ate mwenensi yawulira ensasatu yakuba abatuuze sabula ate bazi engomba bajja zireka mu ttaka sibo beba ttaka waliwo ule balireka engomba zange mulibaawo bwate namuwaki maama nze asigalawo kyogere baaba sabula ayikule twaliruddawa waliwo ole balireka engomba zange mu bibaawo fenna tuli mu lugendo jawulira koona waliwo ole balireka engomba zange mu bibaawo birabe mumi nja kuba abantu New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzze China, Egypt,
Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa. Ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.